buli wozalanga omwana omuwala okkirizanga ekintu ekyo kiriwa emabega walina okubaayo omulenzi kasita aweza emyaka era buli wozalanga omwana omulenzi okkirizanga ekintu ekyo emabega walina okubaayo omuwala soka ne tubikula amateeka ne tubuuza omwana ono yajja atya mu maka muno mb'omuwala yeyandeeta kitegeeza yasaba okujja naye omusajja ono abe kyakulabirako naye kitya eri abazadde abalala bonna abasuubira okukozesa obusungu nga ye goba omwana wo wamukuza bulungi lwaki aleeta abasajja mu njuyo abantu abagamba nti twakubirako maama senga tuleeta kololigesta ya myezi 3 emabega ng'essimu zammwe ze mugamba okubira maama w'omulenzi teziriimu olaba n'omwana nga wuwo watayimu wotuuka nga tokyasobola mukuba ng'olina muteekako poliisi waba yawaganyala poliisi senga yabadde ekwata yalibadde yakutadda ne defense bw'otunuulira ebintu byayogera otyo olaba nti alina interest mu musango ye abaffe lwaki tuba defense yayogera nga lwaki tulako ku chairman era defense ono mugenderere nnyo ebigambo bye ojjukira omusajja wanyonyola n'agamba Mutebeko yakolako interview nti defense n'akomawo ne taata w'omulenzi nga defense ali mabega omusajja ono abadde munywi wa njaga omuntu anywa enjaga tannyonnyolwa tomanya kyagenda kuzzaako kukola kituufu kati otundi omusajja ono enjaga badde takyakombako nkomba badde asulamu nsule kubanga ebadde yamufuula ne face alwaleero njagala tukkirize tugaane twafunye obukakafu nti ono yatta omwana nga akigenderedde ajjukira n'omwana okumudduka n'afuna gye yeekweka mu kiyigo wallahi nkulayirira nze nga ntya Katonda yantonda mu kukula kuno gw'oba olowooza oli mugezi mu sayizi y'emyaka 15-18 naye nga muzadde wakiraba nti omulimba ekituufu toba na kintu kyonenya eyasse omwana ono ye mutemu mbabuuzaako mwena bakyekumire ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe tuli ku climax akugamba gulawo Monday to Monday leeta abaana bawuge abantu abakulu mujje muwuge mukasa tokoma kulambula bulambuzi buli kimu okulya weekuli okunywa weekuli teweekyajinga mukasa teweekyajinga ebyokulya wano weebiri simanyi birthday party oyina bu party oba bw'abaana bato ba birthday abaana bato oba y'abantu bakulu weebiri cakes weeziri kwegaye buli kimu nyongera okutegeeza omuntu Ntebe Road n'owoba oli luddawa oyina mukolo oyina birthday oyina bikinga bikwatagana ku makeup ekajjansi Airtrend Saloon ekajjansi esangibwa ku kajjansi yabikuguka waali mukugu waali tulina omukugu waalyo asala asiba makeup mugole kyatakola kyokka lumbe naye ebisigadde byonna gyabikola kasita biyitibwa simanyi sire kwino oyagala bukowekowe kugenda ku birthday jangwa bukuteekako oyagala ka makeup akutunira butunuza akati ako kakalako keetaagako ka makeup wekati n'abikubira kwa ye yabisoma busomi waali awo ekajjansi bosi dola abato bana abatuuliza tubalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira kansuubire nti muli bulungi amiina buli muntu gy'asinziira okutulaba tubadde n'omukolo ogwani tubadde awo muli ebulange Katikkiro yabadde omugenyi omukulu naye tubadde tulonkinga Kibuga online shop kigenda simbibwawa Kibuga online shop tugenda kikola nga bw'olaba Amazon bw'osobola okugula ebintu ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo online ate nebikutuukako bulungi yes Kibuga online shop kakati njagibabuulira buli kimu ekigendako buli kimu ekigibeerako era nze omu ku bantu ab'enjawulo ababadde abayite ate era nkumanyi toterabeera mu bintu bitali straight sibeera mu bintu bitali straight kati Kibuga online shop jababuulira emitendera gyonna ngenda basomesa okola otya ogula otya babireeta batya kubanga tulina woofiisi ez'enjawulo wano mu ggwanga so Kibuga online shop olwaliyo Katikkiro agironkinze bimuli ebulange kale nno buli kimu ekyowulira kyosobola okugula kasitokigula ebweru nga bw'olaba Amazon weeri bwe kino twagala okukikola abantu mwena abato abana abatuwuliriza tubabuuzizaako Boss Amin nkutumiddeko nnyo Jamil Boss Amin gyali talina buzibu Boss Amin era akola nteekateeka alabire ddala abantu
bayamba ye boss dola yatandise dda musawumu eno boss dola yatandise musawumu eno abantu boss dola mugambi engenda mugamba simiridde boss dola ndine jingu ku kamera Sula Motors ono natunda motoka ezikozeeko empya n'enkadde Sula Motors kutumiddeko nyo boss wange Sula Motors asangibwa wano bobo yambuka ngosiza ku police ekibuye no chamakawo katini muda bayitanga kuba namasaka oba no ogenda mu station gye bayite yakibuka wansi awo nga bakagiyita mboti wali awo Sula Motors ojagenda ofune motoka gye wetaaga mu kibanja mpola taina tabu mu kashi nobo ina joyina ngo okyuso giweyo otwali jo yagala akongereko oba kyekyo nga gyotwala ya bei ya raisi goleta ya bei bakudongereko ne kashi bye nabikola empaye ya raisi empaye ku kashi ngwene ye bei bye nabikola nobo ina ttaka nga liri mateeko ga wano wetuli bayitawo Climax the entertainment hub Climax the entertainment hub bano bayina batunda bayina ochi bayita children's park osobola okujja buli kafankuna ali yenagwo omanyi omwana gwakozesa mu kuzannya ojja musangawo era nasangawo ko juzi mwami Mukasa ngafuluma helicopter nayingira mu kimotoka natula ku kipiki sibi abaana batebyo teyabizanya oba ne stage gyobukero mala no biddamu nga yetalaawo wagenda mu Jurassic Park wagenda ninga bannaye yabuze katagenda mu lero ke yafunye ebyobwerere akayetale naye Climax the entertainment hub weri abantu abagala okuuga abakulu n'abato we muri abagala okubeera ne birthday parties webiri ekyo gisangawo na buli kimu abantu abagala okuchakalaka akawungezi nga we kubira endongo weri nkugambe weyingira Climax nsi y'amasanyu tofuluma buli kimu ofuluma kiwedde ogambwe ofuluma odda waka eno Climax esangibwa Makindye ku Mubutu Road ng'oyambuka weri awo Climax ojja kugiraba bwekasola baka green yes ha Air Trend Saloon enesangibwa Kajansi ku Kiddebweya ogiranzeeko basiba basala akaviri nobo yagala ka sente mmeka bakayina kasawanda ga akaviri ke miliyoni 10 yes bayina buli kimu nange neewunya nengamba banna abakazi beeteka musi neewunya nengamba nalaba boss dola utwalina juwe tuli yo twaliwa ku mukolo gwa Bad Black twali nga yetaddeko wigi wagira bayoje yateekako ku gundi we yajja kugula omuzikiti eyo yiringa mukaaga eyo gyo yayambadde ate yabigira kitegeeza oba tataddeko bayeza yeryazama ng'anyumye kamala ng'awoomye boss dola nkutumiddeko Kajansawo era kansubira oli bulungi bannange wano waliwo buli kika kya kaviiri mbegayiridde bano basala bano bakola bino bebanyika ebigere maze ne bitokotamu babita batesi manyi pendi chuwa simemba ndi chuwa ogwala ne biriawo ne balioka basoso okugambi otukayi n'ogamba service n'olabanga mpitirivu naye byonna ebiri Air Trend Saloon ne Lovin's Beauty Parlor ebyo biri wamu bisangibwa Kajansi ku Kiddebweya mugende mwagira omukyalo oyo ate bw'ogamba nti nabadde ku media nempulira nambe mungalanga bajja kwayo ka percentage nete mukolanga oli yakola hatya yagenda nga yakola ebintu bya 800 naga abaga mutu waye 10 yagula munana yagula ebintu bya 800 yankubira customer nagamba ndagirira bulungi weri ne mulagirira bayaja lagula ebintu bya 800 naga nambe mu yagambye otugula ebintu 800 mutu waye ate buli aguloba muwaye 10 kitegeeza banna bakwa basobola okugira muko ku percentage okuza bya munana oyinza okuba ogula bya bei nnyo okusa ku kyoganda bakugira muko percentage nti yaliguzize miliyoni naga leta 9 kiteka ka percentage kaba wasobola kugiramu oguze ya munana leta musana naye mubajje muzata sawa Allah mugazize kabuli mubajje na bwasiba na bwatasiba yeyo twamumanyira obusiramu babufula self service balonda ko bye baagala bajja ko bye baagala balabanga okuze ekirevu tekimukosa ngala kankuze none yatugabe yayingira mu muruka ya president nayingira ko mujjana akati bodira muruka president nojifuula layani oba yayingira mu layani oba Firidausi oba yamanywa yayingira mulyango ki naye agambo yayingira mu motoka ngajjana yennyini ngamba yaleta mulyango ki sajja ngaba kafwadde olw'ebyenfuna kati nabo basiiba bewunyisa naye Allah abasaasire ndowooza abatereze n'emitima kituufu
tutandikira nambe mu ku musango ogulimu okufa omwana w'essomero twagogerako luli naye wiiki eno yonna wabaddewo ebintu ebizze ebipya maama byayogera birala chairman byayogera birala ab'oku kyalo bye boogera birala eyatta ye yakkiriza n'agamba omwana oyo senga teyayingira na mu nnyumba teyalitegedde kuba baali bamugalidde mu kisenge ye wetwogerera mukwate kitegeeza mu bumpimpi tetwetaaga kulinda kooti kumusalira abantu katumusalire oyo ali ku mada poliisi senga yabadde ekwata yalibadde yakutadda ne defense tema lwaki defense bamukwata bw'otunuulira ebintu byayogera otyo olaba nti alina interest mu musango ye abaffe lwaki tuba defense yayogera nga lwaki tulako ku chairman ekimanye tetunamulaba ekyalo tekirina chairman teri kyalo kitalina chairman omusango nga guziddwa omwana ono batuuke n'omukuba kibooko bamutwala wa chairman wa defense yagamba yakuba ngamba chairman yateekesa ebintu mu nkola era nalagira defense chairman ye yaliwa chairman yalina okukwatibwa ku kyalo defense yawamba ekyalo mu bumpimpi kuba yayogera mu mawulire ate yakuba n'ekibooko kati ekyo kyekisooka ekyokubiri njagala bannange ffenna tutuule wano tukule nga tunnyonnyolegana naye abantu abali yabatulaba mu bitundu ebyenjawulo bonna bafunemu kyakuyiga nze neewuunya nnyo omuntu ayimirira wano ng'aweza emyaka 25 3 ana n'omuwulira ng'agamba nti omusajja yabadde mutuufu nnyo okutta omwana ekyo kyekikulu ekisembayo okuba ekyobusiru oli ajja kugamba lwaki omusajja omwana yayingira mu maka ga musajja kubanga nyina yatugambye nyina w'omuwala yatugambye nti omwana ono bonna bawoza kusinga musango naye bayogera si byansa oli omwana ono yajja kunoonya bubuddamu nga nyina amugobye era ne bankubira ne bantegeeza nti ono abeera wano ekyo nno abaana basobola okukikola olumu nga ziza omusange waka tujja nyina n'agamba nti nze omwana wange simugobangako era mbadde nkola naye ku dduuka ng'era nsula naye waka defense n'agamba tuli mugata dots tugatadde dusi ne tuyita maama najja omulundi ogwasooka ne tuyita maama najja kitegeeza n'essimu ya maama bagiina we bamuyitire bamukubira okujja ng'omwana bakoze eki bamukutte okiwulira anyumya n'agamba ne tunoonya essimu ya maama nga defense azze nga tetugiina ne tukubira dayirekita ye yagituwadde okuyita maama gye bamukubirako oluli bamuyita ku ki awo nawo waliwo ebituli tugende mu maaso okitegeera kuba luli bamukubira nga tebakubidde dayirekita maama najja ogwasooka bamukubira dayirekiti nga tebakubidde dayirekita maama najja kati ku luno essimu babadde neyamama tebagiina ne bakubira dayirekita omunyonyola ekika ky'omwana dayirekita n'abawa essimu y'essomero okubira maama wandiika waliwo question mark okiwulira defense byayogera nga concluding agamba kyekyaleetedde omwana wano okufa era babuza defense kakati abazadde abaloba embeera eno giwako magezi kibe kyakuyiga eri abaana abalala bagenda osalimbira mu maka g'abantu bajja bakola ono kyakuyiga eri mmwe bajja bakola ng'ono oyo defense akuuma ekyalo nti n'okutta yakiwagidde nti nono yakoze kyaki kyamakulu kakati oyo ne tumuvaako ne tugenda ku bataka b'oku kyalo bw'otunuulira babuloga abamu balina interest mu musango guno lwaki ono omusajja yasse w'ematugga kituufu nabana abamu b'ematugga kisobola okubeera nga bamikwano yes bataasa muntu waabwe ekirala ekisembayo omusajja ono abadde munyuwanjaga ng'akuba emiti giri gye balagira kakati ngenda kukubuulira omuntu yenna ateekako lo n'erinnya waggulu ne ba ayi ate nga yava takyateekateekako ateerako ddala lo yennyini kakati mu lulimi lw'ekiyaayi balina abaniga be bagamba nti oyo ataddeko lo ya simba taata gy'abadde ng'ateekako kakati ono yabadde ataddeko lo ono muteesi ateekako lo kuba omuntu anywa enjaga tannyonnyolwa tomanya kyagenda kuzzaako kukola kituufu kati otundi omusajja ono enjaga badde takyakombako nkomba badde asulamu nsule kubanga ebadde yamufuula ne feesi
tambe omusajja alikawayiriza musajja gano mutunuliro mwetegereze gano mutunuliro mwetegereze omuntu anyonye katera munyonyera bunyonyezo nti alabika ajinywa wawo botunulira mu wali wanywako nga tannamuyitamu naye ono yamuyitamu emimwana egiddugala n'emimwa gyonna gyaddugala era wano nafunamu bulaka kakati engalo zonna n'engalo oziraba okiwulira kati otunuulira omuntu ono osobola okukola ekika ky'omuntu ekyadde kidiringa n'omwana w'abandi omuto alwaleero njagala tukkirize tugaane twafunye obukakafu nti ono yatta omwana ng'akigenderedde ajjukira n'omwana okumudduka n'afuna gye yeekweka mu kiyigo naye nze kyenkakasa obulungi senga omusajja ono yasanga abaana bano mu nju ne muwala we yali badde amusibiddemu mu nju nti nabasanga n'ensibawo omusajja ono yayingiza omwana mu nju era n'asibawo ng'omwana we taliiwo muwala we yabasanga mu lugera ye yadduka okusinziira ku mutebe omusajja gwe yakoleko interview n'atunyonnyola engeri process gye yalimu process we yakola ki weyatambula we yali nkufuna bino byonna ebyaliwo mwambule muleke mu paati kwali mu ngeri yakwewala musango nga gukaaye kubuzaabuza musango nga gukaaye olwo nga baliko n'amagezi gaki ojjukira omusajja wannyonnyola n'agamba era defense ono mugendere nnyo ebigambo bye ojjukira omusajja wannyonnyola n'agamba mutebe gwe yakolako interview nti defense n'akomawo ne taata w'omulenzi nga defense ali mabega suspect omutemu aliwa ngali mabega wa ali mabega defense wa maloga nti no mwana mufu twagenda chikamaga defense nga tumulabayo okajjukirako bulungi nnyo akogera kitegeezo no yali munywanyi wa defense nnyo amalo kuba omwana ayita defense batuuka ku mwana nga mufu kakati ate defense okutuuka n'okuwemula maama w'omwana ate tekyalaze nti wa defense awo kyalaze nga naye muhuni gwa ku kyalo kirabika n'owa defense kyabutwala n'amaanyi Chibuli aina abayaye bebe bano kati kukyalo we bajja ne batugamba kubanga defense olina okuwuliriza n'omanya n'obulumi oli mama w'omwana bwakola ki side zombi tekyetaagisa defense atakuwanyisiganya bigambo tamanyira nga yamulemererwa wano twakwira ekitalo nga takwata nkufuna olaba ebigambo byonna ebyabaddeawo ono bwe yazze banna abadde bagamba mbu teyagenderera teyakola ki abadde bagamba mbu simanyi yeekanga yabalagidde ddala nti ono omwana gwe yassa mumanyi bulungi atya kubanga yabadde annyonnyola n'embeera eno ne tuyita maama we naye nze naggamba mu kusooka nti bandibanga baayita maama atali ono bw'aba ng'omwana ono yakwatako oba si kyekyo ng'omulenzi ono balina omuwala ono balina omulenzi gwe bamukwata naye omulala atali ono kuba maama kakati ono yagudde mu busungu bw'oli kuba kyereka omuwala ono omuze gwe gubadde gwakuleeta abalenzi mu nnyumba ya kitaawe kuba maama agamba tagendanga kaawo era gwe gwali kubanga maama agamba tagendanga kaawo era ne mu kujja yajja bamulagirira bayabuuza tamanyiwo ku bigambo bya maama era nabo balina obujulizi nti yazze bamulagirira bo bagamba baatula naye ngazze emirundi ebiri tolabanga biri controversial kirabika omwana oyo yalina sengaawe waba yeye bwe yaleeta n'agamba ye maama oba mukwano gw'omukyala bwe yaleeta nti ye maama oba sina kingi oba kyekyo nga waliwo omwana gwe baakwata ne bakuba n'aleeta n'agamba nti maama ng'ono gwe bakutte mulala gwe basse mulala ebyo byonna biri iko bisoboka okiwulira kituufu kakati naye tutunuulira ensonga enkulu ensonga enkulu yeeriwa mwana kufa kozi yeeriwa kugenda wa muwala kituufu buli wozaala ng'omwana omuwala okkirizanga ekintu ekyo kiriwa emabega walina okubaayo omulenzi kasita aweza emyaka era buli wozaala ng'omwana omulenzi okkirizanga ekintu ekyo emabega walina okubaayo omuwala taata ono kyatakkiriza kuobe ng'oli mukambwe otya shuwa wiini yiyiisa kati ate senga kyali bwe kityo sha kakati kyogamba kankubuuze banatasha tebabeera na bagirlfriend babalina I mean aba boyfriend babalina era bo bennyini balwabo ogwo okutuuka okufuuka ekyo baba bakalugire bamala bakwana tugenze bbira beeno waliwo process eyasooka naye ekyenjawulo ekibeera waawano omuntu ayitibwa omuzadde nga kikakatako nti oli muzadde omuzadde tazaala baana be bokka
ebyakyuka mwe ennaku zino nkugambye omuzadde ekiyitibwa omuzadde era kyova owulira nga baga nti bannakazadde b'eggwanga si nakazadde w'omuntu tozaga nakazadde w'omuntu nakazadde w'eggwanga abo bannakazadde ba ggwanga otyo nakazadde w'eggwanga ye mwana gwe gw'ozaala okusanga muzeeyi nga muzeeyi asobola okuvunaana omwana oyo omusango wamulaba ng'ali mu nsobi nkufuna ffe ku kyalo waffe wabangayo omwami bamuyitanga Yidi akyaliyo yafa naye kati abe ku kyalo bamumanyi mwami Yidi nze nagenda okuba nga ndi mwana muto nga ye muzeeyi yakubako kibooko oli okoze eki mwami Yidi yatulanga mbu mwanyi ku kkubo nga yakolayo akyeko omwami naye nga obumwanyi obwo abeeraawo nga bugiraagira butematemako obuntuntu ku tayimu y'okuva ku ssomero andi waka neyambula engoye nga mwami Yidi agobye mu luggya atuuse yajjanga n'ekibooko ye y'omumwanyi emabega ati nga atadde emikono emabega mu kkanzu ye n'ababuuza mujje baleko genda kola eddoboozi linga erya mwami Yidi n'omanya n'agamba omwana ampiseeko nga tambuzizza jjukira abantu b'okukyala abakulu bonna twabayitanga bataata bajjajja bwe bati basinga omwana ampiseeko nga tambuzizza nenyangwa mangu okwambala nfulume mu nju baleme kumbakira mu nju nenfuluma nenfuka sibira taata laga tombuuza mumpiseeko nga tombuzizza nasooka kuwaweza tannampa olwo mukyawoza nemugamba muzeeyi sekulabye nangamba ondabye nemugamba muzeeyi sekulabye nangamba ondabye era nze nkulabidde ddala ng'okoze eki ng'ondabye nemugamba sikulabye era nze mpisaawo nga sikulabye nangamba ondabye nkutunuulidde ddala nenkulabira ddala ng'ondabye nemubuunika muzeeyi sikulabye nemubuuza gwe muzeeyi ondabye gwondabye nangamba nkulabye ng'ondabidde ddala kati engeri kati kankuleeta abaana bato baba basiru era toteyanga mwana muto oyinza n'okwogera ekigambo ky'obusiru bwe katoba nti kulabye ate nga yangamba nze nkulabidde ddala ng'okoze eki nemuga kati muzeeyi woba ondabye gwe bakitombuuzizza nange nenkuddamu soka n'abuuka n'ambaka kati galamira ne balyoka banjokye emiggo gye sirabanga akuba ne maama akuba okufubuutuka awo nasibira mu nsiko n'entuula eyo ng'emigo giyitiridde kakati kitegeeza si buli n'amwana atali wuwo olina omuyisanga owuwo muzeeyi oli kyeyali ateekawo nze maama wange yankubako nammenya okugulu nkufuna kyokka ate yali nyina baba wange akolera eyo nakasera alina duwe nakasa muyita Mpuuga omwana wa tata waffe omulala naye yali kumpi n'ewaffe amaka ge gali awo ye yali mukaawu nnyo eri maama wange katamukube n'omukuba ng'akamuwadde lwaki obukuba otyo omwana bw'otyo n'omumenya okitegedde yali mukaawu nnyo eri maama wange okuba otyo omwana bw'otyo ate yantwala mu ddwaliro yali muzeeyi wange ate mulala bamuyita Ssaalongo ng'era naye mukambwe nnyo nkulaga okukula bwe kubeera buli omu omuyinako obuvunaanyizibwa nnyina muganda wange ali eyo mu Ndeeba makanika najja nenwana naye ku ssomero kati mwana wa tata wange muto nga nemuwabira ewaabwe wa muzeeyi Mukasa omugamba muweesi ankubye kuba yali ansinga n'obukulu n'amaanyi yali bwakiwako nga nsinga obukulu ansinga n'amaanyi ankubye akubye nti katumulinde omusango we naguwaaba tegwawozebwa muzeeyi Mukasa n'agutereka wiiki ezo oba emu kitundu nali ngenda ku mupiira ne bakuyita nabawaayo Sakasoko gye muweesi jangu fena ntuulaawo kakati ewa muzeeyi Mukasa muweesi yali asembayo obuto kitegeeza nga abaana bonna bakulu kakati kaga abo mbasibe kati nga muzeeyi Mukasa alinawo abavubuka abakulu basooka abaani ne batukwata ne batukola ki ne batusiba ku migwa bamala okutusiba n'agamba n'atuula ku katebe n'aba kati munnyonnyole kyabadde kitya
nga ono toli n'omwe agenda kudduka aha basibye ne tunyonyola ono yanvuma ono wanvuma nti otyo nankuba oluyi bwankuba oluyi ne mukuba ejjinja naga kati lwe masooka afuna ekiboko abiri ezo kiboko nesoka zikabalaga mugende mu maaso n'okunyonyola kakati bwankuba ejjinja mwembi maaso kana mufunayo abiri ago kucyankalana otegeera kucyankalana wamukuba ejjinja wali oli mulalu lwaki ovuma abantu gwe wali omukuba oluyinga omukubangaani abakyabira twamaliza tufunye ekiboko ng'agaago buli muntu ng'amakumi agaago batukoleza kibooko era okuva olwo nze saddamu kuwaaba ng'otya newonagenda okuwaaba ogera maliza emigomo gifunye babiri kityamwesi bamukuba nange ne bakola ki bakuba oyo yayitibwa omuki omuzadde senga omusajja ono yakuba nze nzekka yali badde naye yatunuulira ensonga zonna nga ziri iko nga waliwo yakyankalanya waliwo yakuba ejjinya waliwo yakuba oluyi era nze kati kamala okunyonyola nti abazadde babanga banjawulo nga n'obuvunaanyizibwa bulina bwanjawulo nze naddukako kebaka nengende bwajjajja nga kiboko zesose mama nga ali mukazi mukambwe nnyo naye natuuka bwajjajja ne bankwata ne bankomewa ewaka naye muzeeyi mukasa yali mukambwe nga bamuzeeyi batulaga kati okubula kuno keyabuze ennaku mmeka abonerezebwe muzeeyi mukasa n'agamba omwana ekyamudusiza wano mukuba miggo ate era mugenda muzza ku miggo mumuleke ye n'agaana abalanga basaze n'agaanaga mumuleke okitegeera kitegeeza ki ekyo nambeemu obuvunaanyizibwa mu bazadde butambula nga butambula ku bantu abalinaanye ekyalo obanga abantu gye basobola okuddukira amuyinako akakwate bwebavunaanyizibwa okumuwa nayo nga muki nga mulamu nze nyina mukwano gwange yankubidde nangamba yazimba amaka naye alina essomero linkumpiri awo yagenda okuva ebweru nga waliwo abaana babiri ewaka nga tabamanyi balenzi ne mutabani we mulenzi musaize egyo myaka 15 bonna myaka gye gimu amugamba ate bano bazze batya nti munange ate bano tusoma nabo ate ewaabwe wala ate kinabagamba sina buzibu zingenda balabirira naye njagala kwogera n'abazadde bammwe tugende balabe omwana nakwata essimu ono nakubira muzadde we era ne bakkaanya era omwana mu luwummula abadaddayo wa taata we okusoma nga kutuse najja n'abeera waava okugenda wali okusoma ku ssomero kati yatudde 6 bwe buvunaanyizibwa yajjawo ng'alimu efferi emyaka 3 ng'ali watali wa era ayita ono maama era wabeerawo ensonga amukubira oba n'akubira bazadde be okitegeera nkufuna nti kubanga ye yakizuula ng'omwana oli ewo waafunira emirembe ate mukwano gwa mwana we mu bulamukkiriza obagaana teri muntu asobola kuyimirira n'agamba nti nze ndi muzadde nyera nabyo omukazi ajati nga yebikiridde ng'agamba ono omwana yabadde asaana attibwe nze gwe ndikwatira ku wange yamukoze na kitono n'engamba ono senga yeeriira emmere ye mu kisiibo kino guno omutima nga gusibwa busiraamu ate yalaze omutima omubi ate ne interview yagikoze mu kisiibo yabadde musoomu wallahi nkulayirira nze nga ntya Katonda yantonda mu kukula kuno gwoba olowooza oli mugezi mu saizi y'emyaka 15-18 naye nga muzadde wakiraba nti omulimba ekituufu toba na kintu kyonenya eyasse omwana ono ye mutemu kuba ye yabadde asobola okusalawo ng'omuntu omukulu kati ye kyekyemufulo omukulu nga byeyakoze bya kisiru tebitegeerekeka eyasse omwana ono ye mutemu ate kirungi ewaddeko n'obujulizi nti bwe yasse yabadde amumanyi bulungi kitegeeza teyamusse mu nsobi era kati ayi ofayiro agimaze interview ono yayambye ayi okola fayiro esembayo nabana abadde babuzaabuzibwa bakitegedde nti omwana teyalwanyeko na musajja yamukute n'amusiba n'amukuba n'amutta kati bino leero defense badde esobola okubeerawo waliwo obujulizi bwa taata obunyonyola yamussa atya taata yayogedde teri bujulizi businga teri bujulizi ayi okati fayiro yagimaze dda kuba yennyini nannyini keesi kyulya yeewaddeko kubanga tusobola n'okutunuulira nti yamukubye ekikonde n'afa naye tusobola okutunuulira nti yakwata ejjambiya n'amutema bayamwekanga naye tusobola okutunuulira nti mu kufumita peeni lwaki yagifumita mukono lwaki yagifumita musuuwa munene n'agukutula yalina ekigendwa ky'okumutta ebyo byonna bitunuulira mu misango
kakati nze mbadde nsaba Katonda omwoyo gwa Martin agulamuze ekisa naye omusajja ono abe kyakulabirako naye kitya eri abazadde abalala bonna abasubira okukozesa obusungu nga ye taata yasukka obusungu ekyo tekiriiyo anti mulimu n'abaagata simbu taata ono obusungu bwe yakozesa ono kye yakola kifaanaganako ne Kasoma kye yakola nkutegeera Kasoma yakwata abaana be 7 oba 6 n'abasibira mu nju n'abatemaatema naye ne yetta ng'omusango gw'abavunaana mbu yaweereza mama waabwe ennyumba n'atagizimba kyokka nga mama waabwe ate bwe yaweereza ennyumba n'amulekawo natta abaana kati obwo ddala bwali busungu oba busiru obuba bugwagwa kuba bwe watta si wasindikira ssente kati bano yabattira wasindikira ssente ate n'omulekawo kati obuba bugwagwa nze buli muntu afuna ekibonerezo kye naye omwana w'emyaka 15 ku 18 ng'omuwala gw'alina omwana wa myaka 18 omuwala gw'ali naye wa myaka 18 oyo omuwala aba ategeera n'okusinga omulenzi gwoba omwana we wamukuza bulungi lwaki aleeta abasajja mu njuyo oba wamukuza bulungi nti omulenzi yamwonoonye lwaki aleeta abasajja mu njuyo kuba yaligambye katugende muloogi kitegeeza bwe yatuukira kuvaamu ne fiye eyo abasajja yatuuka nga baleetaawo tabadde naye bulungi ekirala tabadde naye bulungi ekirala tonenya nnyo nze bannaye siyinza salira musango era n'omuwala simukomerera musayize eyo yeeyo ekola ekintu ekikyamu kabuvubuka akola ekintu ekyamuguluza kyokola kyekirungi omusajja omuzadde yabadde alina okwawula yakoze ensobi okutta omwana wa munne era yabadde mukyamu automatically mutemu tekiriko na kubuuza kintu kyonna no mutemu omuntu okubira omuntu essaawa ezisukka 3 kiba kisusse ezisukka 2 n'otuka okumutta oba tekyali oba tekyali mbu totegenderedde oba weeteeseteese okutemula omuntu kuba taata wootuukira okutegeera mbu oli asiseewo n'omujja mu nnyumba n'omufulumya ebweru ofube okudduka namemu ebyo byonna byonna byeyogedde tudde ku kikola mbu omuntu omuzadde eyatuulwa n'abuulirirwa eyakuzibwa yabadde alina kukwata atya ensonga zino osanze muwalawo n'omusajja sina musajja by the way n'omuvubuka emisango mingi nnyo gyali badde egy'okuvunaana omulenzi ono ekyokusooka bw'aba yabadde aweza emyaka 18 ng'omuwala wa 17 defilement emukwata era eriko emyaka egyo 5 ennyonnyola bulungi nnyo shuwa wini okiwulira bali myaka gye gimu katugambe anti 18 17 anti katubale 18 aba abakuze naye mukulu okwotafunafuna buvunaanyizibwa butwala mwana munne kituufu awo osobola okuyita muzadde we ne munyonyolegana nga ne poliisi weeri ebyo bitegeerekeka omulenzi ono asobola n'okufuna ku kibonerezo kya kibooko n'omuwala n'azifuna bombi kuba bombi babadde mu kikolwa okujja mu maka g'omusajja n'okuleeta omusajja maka ga kitaawo sikubako ono sikunenya mbu ono yazze maka naye ate waliwo ne paati eno zitanenya ono yaleese kakati ebyo byonna olina obikola ki obitunuulira kakati wamala okubitunuulira olina okufunamu omutima gw'omuzadde omusajja mukulu era n'ojjukira naawe wooyise mbu mu myaka gino nali emize egyo gyonna gw'ojjukira tewagikolako bifanga tonatandika yes tonafuka avunaanyizibwa tewagikolako bw'oba wagikolako manya sayizi mwe wali era omanye engeri gy'olina ogikwatamu kakati ensobi gy'abakolako gwe giteererezaawo mbu yenze we nakikolera gino emyaka we bankwata bakola mama wange yalina lugono ati nambeemu towayiriza nnyo mukadde asobola okuba mama yalina olugono naye nga naye wali waddalu nze mama wange simuwayiriza nze mama wange waali ate era mwagala nnyo simulinako buzibu naye okwogera n'ebyenjogera era abimanyi simuwayiriza kituufu bwe nkuba nti yankubako nankutula okugulu akimanyi ogamba mu mama era we nkubuuza yankubira ki wakola ki nga nsudde peeni nga yagiguze leero nenkoba ne muganda nagisudde bagizibako kituufu olwo lugono ekitegeera peeni ekitegeera
bajinziba kuwali simuwayiriza kole nansonga lwaki muwayiriza olwo lugono ekiwulira kubanga nze maama wange bwe nankuba bwati nze maama wange yayinzanga okukoma kuba maama wange nze mukyala munnabyabufuzi politician oli kabejja nnyo yayinzanga okukoma onanyanyanya mubidumala by'amazzi oba temuli mazzi nga 5 mu 2 kimu kyekitaliimu 3 tebiriimu n'agamba lwaki temwakimye mazzi kiboko nazibakoleza ekiro naye nga nenkya mwe mujja okugakima nenkya mwe mujja okugakima otegeera kakati ye yalina bubezi luki lugono kubanga nze obukambe bwa maama bwali busuka ku bukambe bw'omuzadde bwa bulijjo naye wadde yali mukambe bw'atyo ffe twakolanga bye twayagalanga ng'abalika mu sayizi eyo nkufuna mu bukambe bwe butyo nkufuna ffe twakolanga bye twakola ki bye mwakolanga mugenda ku luzzi n'awanda eddusu awo nagaawo okomawo nga likaze nolaba ng'oyanguyeeko n'ofunayo ekibooko 2 oluddeyo kati tayimu yatuuka ne tuguba ng'ogenda ku luzzi ogenda sawa 8 ng'omanyishibwa bwina n'ogamba era ne bannayangu abajja kunkuba Kamalu samba ku mupiira noddayo 12 kanyoga akangende bankubira eddala era kibooko ne zikwata kakati amazima gali nti mu bulamu byonna kyokka ate nange simunenya era sigamba nti yalina omusango naye nsobola okulaba nti wano yasukkamu yali lugono kati awo nange netereeza nzekka omwana wange tasobola kuŋŋamba nti banzibeeko peeni ne mmukuba kubanga nze manyi kyeyantuusaako peeni obupeeni okitegeera kitegeeza gwe byewakuliramu weewala nnyo nawe omwana ensobi ze nalaba nga wali yali nsobi neewala nnyo ate ensobi eyo gikola ku mwana ku wange oba ku mulala wano ntereezaamuko butereeza era ngenda babuulira abaana bayonooneka ekyo nkikkiriza 10 ku kinnaakyo ffe tuli kyakulabeko kirungi abantu abalina abaana ogaa nti gundi yayonooneka etubalabyeko naye omwana waayonooneka tekireeza nti muzadde yamutuma akole ki ayonooneke kakati kyabulabe nnyo okulumiriza omuzadde we nti ye yaleetera n'omwana okwonooneka ffe tulabyeko abazadde bonna nga bagamba abaana nti gwe nkugobye waka omwana agende wa anko we ne mu bitabo mwe kiri omwana n'agende wa anko we ng'amugobye buki bugobi kati bwe kiba ng'omwana yazza omusango gwamugobese waka tekivunaanywa muzadde gamba nti lwaki yali amugoba ekyo nakyo kyali kiyinza okuba kisoboka byemu ku bintu by'okugunjula nkufuna okugunjula omwana ekyo nakyo mwekiri bajja kungoba ewaka kati kyangu nnyo omuzadde ogamba omwana toyingira kati ebintu bingi mu bulamu omuntu byaba akoze eki byayiseemu nze nkubira nga ŋŋamba omusajja yatta omwana wa munne mukyamu nnyo mukyamu ddala ddala kubanga omwana ono yalina ebintu 2 ekisooka mu mateeka mwana ki omulenzi ekisooka tusooka ne tubikula amateeka ne tubuuza omwana ono yajja atya mu maka muno mbu omuwala yeyandeeta kitegeeza yasaba okujja kuba yayogera ne girlfriend tugambe girlfriend kubanga waliwo third party oba second party eyina obuvunaanyizibwa mu maka muno omukozi ne muwala wo eyaggulira omwana ono era eyamusaba okujja etteeka lisooka netunuulira ekyo nti omwana yali kyereeta nti mu maka waliwo eyamukkiriza okujja era omuntu ono eyamukkiriza okujja baali bamulekera obuvunaanyizibwa bw'amaka gano waba omwana yakubira mwana munne mubango byenjagala kujja eyo kitegeeza omwana ono yayogera nawe katugambe baamugoba kye tutakkiriza katutwalewo ekyo naye tukitwale kitegeeza yayogera n'ono bangobye n'amaliriza ono gwe yakubira mbu bangobye n'ayogera n'ono akuuma awaka kubanga n'omukyala ewabweru agamba nti bankubira maama w'omwana omuwala ne baŋŋamba ono agenda kubeerako wano kitegeeza omwana teyajjawo omumenyi w'amateeka omusawo gwagumaze omuvaako nti wano yajja nga waliwo amwaniriza kati oba intruder obwaki bwonna bumaze omuvaako bano bwe bateekawo aba yaggulirwa kakati mu kumuggulirwa wakkiriza ono okubeera wano mu ngeri y'okuteekateeka eriyo n'amuttamu nakyo tukitunulira anti amateeka abantu bagamanyi gakuba ttooki buli wamu gagazibwa kituufu mbugono wakitegeera mbu waayo ebbanga lino lyonna wakolawo ki nga gwe nanyini maka abantu abagamba nti twakubirako maama senga tuleeta call register ya myezi 3 emabega
ng'essimu zammwe ze mugamba okubira maama w'omulenzi teziriimu. Guba musango. Muba temulimba. Anti kubuza bwe ziri abaffe maama mwamukubira ku kintu ku ssimu eno muleete. Tukebere. MTN tuwe oba Airtel tuwe. Kyamaye maama tasobola kuba ku bulimu bwa mwana we n'agamba. Kakati ebyo byonna. Kyokka nze ndaba n'abantu abagamba nti maama omukazi musiroyo yali wakyeri agoba omwana ewaka. Mbalaba nga mubyogera. Oto? Naye nkakasa ne kimala kikyuka ne kikwata saidi yammwe. Ate ndaba nga mmwe mugenda kubeera bakaawo nnyo. Batya. Ne bagamba mwana wagundi gwe batidde wano. Esebo. Nze ndaba mugenda kubeera bakaawo nnyo. Kiyinza tabuka. Ne kimala kikyuka mu kijja saidi yammwe. Mutabani wange gwe atuze we bati. Allah akbar. Ono ne maama mukakkamu nnyo. Maama ono? Mukakkamu waba yayogeddeko ebyo. Ku bulumi bwe yabaddeko yayogedde bitono. Kitegeeza mulimu asobola okukaayira ddala. Ayagala n'okugwa oli mu bulago. Okukaawa kwennyini. Ebyo tulimu bitudrivinga standards of living ez'abantu zisetingibwa by a government. Toyina woojijjako kintu kino. Government? Nti omusajja ono alekawo omwana ono ewakaabere ono obuvunaanyizibwa. Naye ye omusajja ali mu mbeera ki? Yakweyiiya. Olaba nnungi. Ontegedde kye ggamba nti totudde waka kunnyonnyola nnyo mwana wo naye naawe kye baleeta okulya okiyiribya lunaku lulamba oddayo waka ssaawa 4 nkufuna ogenda okuddayo ng'okooye weebakamu okeera 11 weetikka bintu katale tofunye budde bunyumyamu ne maama gwolekamu eyalibaddewo ayokya kasooli kasigiri naye alina okukeera jjukira mu katale naye akeera mu katale asuubule ebintu bingi ne bikuyitako nga tobirabye kuba onaatera okudda ne beezinga ne byeteekaawo nti embeera Uganda abazadde gye bakuttemu tebakkirizisa tubanenye kitono kubeerawo n'abaana baabwe mu ngeri y'omukwano nga luli edda ku ssande mu baatutuuzanga awo lwaki nkugamba ekintu kino bwana gundi katukinnyonnyoke bulungi okeera ku makya n'ozaala nga nomulala mwana yenna gw'ozaala nkufuna naye omanyi bw'omala oteekayo school fees omwana n'agenda ku ssomero ate we waawe yeraliikirira vidi etuuse kati oba ngenda kukola kakati ne vidi nagwo gulinga mutima gwa kuweererwa mulala amasomo gaba na 2 kituufu mutaamu kati bw'ovaawo bwana muzeeyi n'otunuulira abazadde bano enjiriba gye bayiriba abalala bakola mabaala kiro babaawunsa abalala akolera ggulu ye wali ak'okuyiiya ng'era wamulabye ddala osuubira ki ekigenda okuva mu muzadde bw'atyo era ddi waanaafuna obudde obw'omwana kubanga muzeeyi njagala otegeere okutuula n'omwana kitegeeza kubaamu nakasente butya otudde n'abaana bo kuva buto obalaba awo onyumyamuko nabo era oba okyatudde nga bagamba daddi twagala kulya ku magi nga taawe ogenda vaamu 15,000 ezigula amagi 10 abaana balyeko bulungi nnyo oba okyali awo mwana agamba daddi twagala kasoda kati standards of living government ze yateeka mu bantu engeri gye bawangaala mu ngeri y'okunyigirizibwa omuntu n'afuna obudde butini obw'ezzadde lye ababufuna weebali naye era bwe bali obulungiko si ffe eno ojja kwesanga abantu bangi kubanga nze ngenda kubuulira nze nasangako ko omwana awo ekibuye abantu b'ekibuye ku space awo bayinza okunjulira waliwo akalenzi kali katambuza kasooli n'amenvu akawungeezi naye nga waliwo abasajja onakuwala nomuga lwaki omwana saizi ye n'atambuza kasooli akawungeezi ng'oli ayinza nga kasooli wa sente mmeka 2,000 n'agikwata n'agimuwa n'amugaddayo waka mumulye oba n'amugulira abali awo bonna bonna namuga agende waka naye ngenda kubulya ekyewuunyisa omwana oyo yaddanga enkeera ne kasooli omulala ngera bamugobye ku kkubo bwe tunoonyereza ne tugende wa muzadde we omukazi yambuza ekibuzo n'agamba kyogamba nze njagala nnyo omwana wange saizi yatambuza kasooli era wena muddamu bo nedda naye raba embeera gye ndimu kyokka nze wentambuza kasooli tebamugula naye ate omwana ono naye omwana bakwatibwa ekisa
kati okuba nange we nakiraba nga omwana oyo kyamaguzi kyange kisobola okuntundira kasooli nekitubeezaawo kati kankozesa omwana nkozesa omwana oyo okutunda kasooli oyo sobola ofuna ekitubeezaawo sobola otubeezaawo kubanga abantu bangi abaakamugula ekibbo omulundi ogumu n'akomya wano ssente ate n'abalala bamugulako bamusaasira nze batangulaako era kyobala nninda ave ku ssomero atambuze kasooli yakawungeezi era mwe tujja ssente omukazi yannyonnyola mwaganayo ng'omwana taliiwo ng'omwana waali twamuwa ssente n'enkya nadda n'enkya nadda ne mwebuuza naye omwana ono twebuuza tutwaleko ewamu maama n'abatuuza embeera yali bwetu okiwulira kitegeeza bazadde bangi abasindika abaana ku makubo tunda 10 okukola ki naye nga tamusindikayo mbu naye yennyini tayagala kambuuze kati kankubuuza ekibuuzo gwe waba olaba oyinza osanga omwana walule ku kkubo ng'atembeeya wasula motozi tosobola musanga oyinza omusanga atambuza kasooli kabe bwa mukasa kati oba tosobola musangawo kitegeeza gw'osangawo tebayinaamu wadde embeera gye balimu yeeyo beetetenkanya tutunde osobola ofuna ka school fees akanaakusomesa era n'omwana oyo kasooli yamutambuliza mu nnaku ey'essanyu abigatta bibiri amutambuliza mu ssanyu ery'ennaku oba mu nnaku ey'essanyu ng'agamba kange n'entundira era wamumalawo yaddayo bakanga musanyufu nikyokanga ate maama era agamba mami mumazeewo ye tabamu ennyamivu naye nga maama mu mutima wadde gwe mukulu oba olaba loga ati si yalisaanidde okukola n'ekyo ekiriwo eky'okukola kakola ekyo sobola ofuna ekyokulya ontegedde kibulungi kati obulamu bwe butwe butambula nti mu bulamu tutambuza obulamu mu ngeri y'okugezesebwa naye abazadde olumu naye ab'ensi emulemye bambi kituufu ng'alemereddwa ebbanga lyeryo ate abantu abalemereddwa be basinga okuba n'obusungu ku baana baabwe alabira ddala nga gwe kyoli munange kizibu nnyo okusanga muntu alina bbangalo oyo wali mbu yakubye omulenzi n'amutta nga aze okulaba ku mwana we mb'osanze jingiwu era agamba bugambi toddanga wano owulidde nakusaasa goma wano genda era wakangula ku ddoboozi ago akankuyitiye poliisi kuba omugagga talwana yewa poliisi teri mugagga alwana akankuyitiye poliisi omugagga waba buwabi nakutala ku poliisi era oba ogamba onkuba simbawo mmeka ye omugagga agamba nja kukusiba teri mugagga agamba nja kukuba bw'onsobola gwe omugagga aba taliiko bw'onsobola agagwe nja kukusiba ekitegeera omugagga omuntu ayitibwa ng'alinamu kaseera oyinza ko toli mugagga nnyo gwe gye weereegera gwe nkuba yaga nja kukusiba gwonaako jasiti lugalo nja kukusiba tugende wa principal Robert Kyagulanyi olaba n'omwana nga wuwo watayimu wotuuka nga tokyasobola mmukuba ng'olina muteekako poliisi waba yawaganyala kituufu oba kyekyo bw'aba yakuze bulungi nga teyafuuse w'amalongo omugambo ekigambo n'akiwulira waliwo sayizi mwatuuka ng'olina muteeka ku poliisi poliisi mutwale kitegeeza n'abeemu nga tuva kweno keesi defense ono yegatte ku taata oyo asaana kukwata muntu kyakuuma amateeka defense w'ekyala ate abagira abassi akwatibwe oba defense kitegeeza kukuuma abantu n'ebyabwe bulungi nnyo ekimu ku kukuuma abantu osooka bakuumako bulamu ate gwe n'owagira batte mbu oba afaafe ono asaana kukwatibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu principal ali mu interview ezimu z'akola e Bulaaya bangi bagamba Uganda tetuzeetaaga era tezirina makulu gwe nga gwe namba emu kikyolaba kati yakakola 2 ng'ali ku Zoom aliira ku nsiko parliament eyo kakati mu bulamu bakamukyaza emirundi 2 ku Zoom kati mu bulamu mu bulamu ngenda kubulayo ekintu kimu ffe twafuna Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda twamala twamufunanga kirabo ezo interview z'akola ze zimu ku bintu bye bakuŋŋaanya okugenda mu UN Security Council nkufuna naye kyenjagala tukkirize tugaane nti Kyagulanyi ng'omuntu era nze neewuunye bano babeereeyo nga bagamba Kyagulanyi oli kino Kyagulanyi akola bw'oti
abatamanyi kyayogerako abatamanyi Kyagulanyi Mwai Museveni amuzanyira mu katiba ke mwennyini atya mu mateeka ge nnyini mwakolera era Mwai Museveni amateeka ganaatera gajjako yeekolera agage kati twabadde n'ekintu ekikulu ennyo kirwa Kyagulanyi emirundi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa ng'oyogera mu European Union biba byanjawulo ebyo bw'oba oyogera mu European Union oba mu Geneva Summit biba byanjawulo bitya Munnayuganda agenda buuza gw'olowooza bagenda okuyita nti jangu oyogere obeera oli mutono era ne bana abagamba nti yakoze bubi ate tebina makulu ani gwe bayita n'atayogererayo essaawa zino kwabadde bagamba tebina makulu buli gwe bagamba lwaki Mwami Museveni obadde ajogereramu ibadde n'amakulu ono wajogeddemu tebina lwaki wajogereramu ono tebina makulu nkufuna nkufuna kakati kitegeeza amakulu bigakola ki bigayina naye waliwo abantu abaagala okunafuya nakyo kakodyo ka byabufuzi oli nakola ekyamakulu ne mugala temuli talina kyakoze tebitugattako ekwegumya kyebayita okwegumya nkufuna omanyi omuganda alina olugero lwaga nti mbadde ensaaga omanyi we luggwayo nga gw'osaba akumye mbunambemu mpayo omutwalo gw'osaba wakumaga galekayo mbadde ensaaga nkwagaza ki oba obadde okwana muwala olina kibi tolina kyolinze mbadde nkusaagisa waliwo abantu abakula bwe batyo ng'aba akakasa naye wabeerawo embeera y'obutakkaanya ng'atandika kukola ki kugamba mbadde ensaaga bapropaganda ba gavumenti bo tebalina makulu kye balaba mu kino anti era kati banagamba nti bya makulu ate kati owa propaganda bwabwe bwe buliwa kale mukabaka gwawo balina biraga nti ebiteeredde otyo naye ffe ababiraba ne bannannyini byo babasekerera tusuubiramu ebibala kubanga Mwami Museveni yasinga okumanya kyekiva eno era kyekibaayo era enkolagana ye n'abazungu yesinga okukiraga era newunyanya abantu abagamba Kyagulanyi ayagala bazungu Mwami Museveni yayagala baki naye adiringa nabo wano tulabye ambasada wa Uganda e Bungereza muki muzungu ambasada wa Buganda e Brussels muki muzungu kakati amuwolereza mu European Union muki muzungu kakati kati awo ki kyogamba gwe haalinga okulungira ekifaananyi kya Uganda mu bazungu Joseph muki muzungu kakati olina gamba mbu ono yakolagana n'abazungu atakwa buli omu abazungu abalina sanction zino Bobi Wine ze yasabye tezirina kye ziyamba Munnayuganda kubeera still bano basigala nga bali mu buyinza okutegeera si kwa buli omu omuntu ali mu buyinza tokera ku macha nti sanction yazze yiyo bamugyeko nkufuna but it is a step by step oto era ze zine zimu ku step ze taking yes nkufuna kubanga twagala nnyo okutakinga steps nga ziri irigo ebibala essawa yonna nga ziri irigo kubanga otunulya ekintu ekirigo kibeera nga steps ziri irigo zibeera nga zitambulira kwagati balina kyogenda kuvunaana nti oba menye etteeka lino oba oli straight mateeka mwenyini mwotambulira kati baba ali kubiri oba batwabye mu European Union ne makoti gano twagakozesaako mbutwagala kugenda naye nga tumente galina bwenkanya naye tugakozesaako kuba ze ripoti ze tukuŋŋaanya kati katugende eri ewasemba kuba ewasemba tukyali kuba wano olugendo lwaffe lutambula mpaka ffe tulina we twagala otutuuka ebyaddala nkozi wano obwenkanya bwagaana wano bwo bwagaana kyokka ate era tukyawaabawo naye tulina ensonga lwaki tubwawabo buyalize ku gulawundi ne tubanja muzeeyi nakinyonyola na luli tulina kye tuyita political wing ne revolutionary wing that revolution if you take that wing nkufuna if you decide to take that wing what we have to do twakibabuulira dda twabyogera dda byaggwaggwayo tosuubira muntu ali mu political wing ekolera mu mateeka okuyimirira ogamba mugende ku kkubo nno naye gwe olaba nga kisaanidde ogenda ku kkubo musituke
Katonda mukubanja era nze mpulira nga tuzaako ki. You are there obuuza tuzaako ki. Kuba nawe nensi yo. Sikyabadda namwe abo. Okusaba ennaku zino kati tulina funa lukusa. Dr. Kiza Byesi. Ate okusaba kwakole okabadde kutegekeddwa ate kwabaddeyo. Kati ngenda kubuulira. Omanyi Nebukaduneza yali kabaka. Otyo. Naye yatuuka time n'ayonoona nnyo. Nkufuna. Mu kwonoona ennyo yayita ab'amadinda abavuga genda mu Danieri abantu abamanyi Bayibuli. Otyo. Essuula ey'okusatu. Egambe etya? Akanyiri akasooka. Kagamba nti Nebukaduneza kabaka yayimiriza ekifaananyi ekya zaabu mu lusenyi olw'edduula. Kati n'ayita abakubi b'endere, ab'ebivuga, ab'ennanga, and every kind of music. Nkufuna. Okujja okulaba ekifaananyi ekya zaabu kye yayimiriza engeri gye kiriwongebwamu. Otyo. Era bwe byatuuka n'agamba nti we munaawulira eddoboozi ly'ekkondeere n'endere mulimanya n'ennanga na buli ngeri yenna evuga okuvunnama okusinza ekifaananyi kye nayimiriza era ataasinze wakwatibwa n'asuulibwa mu kikomye kyaka n'omuliro. Abafuzi bangi baava Katonda nga baagala n'abasinza mu makyaki basinze bo. Ekifaananyi ekya zaabu Nebukaduneza kye yayimiriza mu lusenyi lw'edduula kikyuse okiteeke wano mu Uganda. Tewali lusenyi lwa dduula ne Nebukaduneza taliiwo. Naye waliwo abaliwo. Weebuuze kiriwo ekifaananyi ekya zaabu kye basinza. Era olusenyi lwe luliwa. Era abantu bonna abaali bali mu makyaki bawulira ddoboozi limu. Era eddoboozi bwe baliwulira ery'endere n'ennanga ekkondeere kati wano bawulira lya tiyagasi na masasi na mmundu order from above. Nakusibwa. Bagambye tusinze kimu. Bagambye tukole kimu. Abantu beerabira kubanga ebyavamu ebyo byonna byenkunyonnyola mu ebyo byonna byenkunyonnyola mwalimu abaagaana okusinza baali babiri baali basatu. Omu baali bamuyita Misaki, omulanga bamuyita Sadraki, omulanga bamuyita Abidinego. Abo abasatu abo baagaana okusinza. Naye wulira ekyaliwo yajja n'abagamba ng'asunguwadde nti musinze ekifaananyi kye nakola ki kye nabumba. Bwe mutaasinze ngenda basula mu kikomye kyaka n'omuliro ke kalabba akali ak'ebiseera ebyo. Bamuddamu ne bamugamba nti our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Bo baajeema baga Katonda waffe gwe tusinza ajja tulokola ne mu kikomye kyaka n'omuliro. N'agamba ekikomi kyo yagamba ekyoto bakikume kyake emirundi 7 okukirawe kyali kyase nga mwagala basuula. Naye era tebajja kyekikomi nga babasuulamu tebajja mu bulamu. Va ku Abidinego, va ku Misaki ne ku Sadraki. Oli mute okakase nti mu kusinza ne mu mirembe giri egya Nebukaduneza waalingawo eyagamba nga temujja sinza Katonda musinze nze. Okwonoona kw'omuntu wekulinnya ne kutuuka waggulu byebyo ebibeera ne makyaki mu masinzizo temujja kusaba. Era owulira nga bali baagambye tukole bwe tuti ng'ate enjiri eri ewa Serwadda egamba nti atono yatuwadde obulamu era ffe tukoleddemu mu mulembe gwe. Sibaweereza Katonda bakoleddemu. Senga si ye senga tatuli wano wetuli siso senga si Katonda. Era ekiteeso ekiyita mu Parliament abalokole batuwera. Naye Museveni yagamba mubaleke kyola buli mulokolo yinako nga n'enjiri ekoze eki ekyuse. Bujingo n'aleeta eyo, Kayanja n'aleeta eyo, Serwadda n'aleeta eyo, Alex Mitala aleeta eyo, kiwe baani bonna Senyonga basenyonga bonna baleeta eyo. Lwaki? Ensonga emu eriwa buli omuntu akola ekitateredde nti nze bwe nsanga ekkanisa
nziraba ogenda gikyamako nga police post eri ku mulyango okwakasa nti agenda kubba senga obuuka bakwata kati omuntu omusumba oweereza Katonda lwaki osooka kuyimiriza basirikale babiri ku kituti ng'obuulira nga be bakuuma oweereza Katonda tuleke Katonda atukuume ate oweereza Katonda kituufu wano Muzata yagaana ebibundu byabwe n'abakuumi n'abagamba nze ndi muddu wa Allah temundeetako ebyo bya kisiru Allah ajja kunkuuma era n'abuuza oweereza Allah ogamba okola mirimu gya Allah otambula n'abasirikale patrol 2 baaki olwaleero tubeera awo olabula epatrol esooka lugaba bugingo nno ogira n'ogamba nti oyo Makabayi ogira n'ogamba nti oyo Kayanja lwaki oyo Kakande musajja wa Katonda ate Katonda gw'oteesiga weesiga mundu oli wa Katonda kati oba wa Katonda ki kibulamu ekintu ekiriwa nti ndi wa Katonda kwe kumuwa n'obusobozi bwo n'omwoyo gwo gwonna nze ekirungi nasomerako Katende St. Maria Goretti kitegeeza mbadde mu bigo by'Abakatuliki system ogimanyi kati nze kamala okubulya ekitiibwa omusajja wa Katonda ky'aba ayina kirwa nze nali oba mu piiki Katende yeyina emiyembe mingi nkufuna emiyembe egyo waliwo bwana mukulu yali eyo ku kyalo yali wa ku kyalo yali yakaddiwa nnyo mu Katendo yakwata abaana nga tuli eyo miyembe wansi sawa break time muli mukulya emiyembe egyo gyali gya bwereere okutangaza ku bantu kuba bayinza okugamba nti baali babagaana ng'ogirya twagiryanga naye ng'essomero liwanula lumu abaana ne bakola ki ne balya kati nga tebakkiriza kugenda kuba omwana ayinza ova ku muti n'akola ki n'agwa kati atusanga eyo ku faamu wansi twekukusa tugironda muli mukulya yali mukade n'ayimirira n'agamba baana mwe mukoze ensobi kofe tusonyiwe faaza nze nali manyi faaza wagamba nti fa tosula era nze nali manyi faaza gwakubiri wa Katonda mu biseera ebyo nze nali ntya faaza n'ayimirira n'agamba mukoze ensobi kofe faaza tusonyiwe n'agamba mwena muyiteewo kofe faaza tukwegayiridde mbakolimire kofe nedda faaza totukolimira faaza yatujja ku faamu nga tulinga abaana 2 n'okusoma batukuba emigo okusomera obutaddamu kwetumiikiriza kukirira yeri kukirira naye weewuunye nga tewaliwo faaza gwasobola goba n'akwata naye ekitiibwa nkuzimbira ekitiibwa ekyali mu bafaaza kye baabawanga kyagwawo ekyo ekitiibwa nze nalabako okusaba eyo ku kyalo omukyala bamuyitanga Elizabeth yali eyo namwandu wa bamuyitanga bbaawe abatya mwerabidde faaza yajja ng'emmotoka ekoma ku kkubo okutuuka ku nnyumba Elizabeth ng'oyita mimwanyi akakubo nga Katonda emmotoka tesobola kukkirira nekola ki kati emmotoka yakoma ku kkubo naye akakubo konna baali bakasimba ebitoke ebbali ne bakaalirira essubi n'emikeeka kati faaza eyo yavaamu n'ayita ku mikeeka egyo ne ku ssubi ng'agendaga Omukama abeere nammwe abeera ne baddabaga naawe abeere naawe n'akyuka Omukama abeere nammwe naawe abeere ningamba naye omusajja nga wakitiibwa faaza nkufuna okiwulira kyekitiibwa ekyabanga kyakukikutaani faaza era njagala nkubuulire omanyi kyekyategeezanga okugamba nti oyo imaamu wa muzikiti kyabanga kyamaanyi oba kyali kitegeeza laga oyo imaamu wa muzikiti ye imaamu wa naaba atuuse okwogera nga bagamba musooke muleke imaamu ayogere kituufu okitegeera nkufuna naye era nga bagamba faaza agambye eki faaza kyayogedde tekiddibwamu kubanga baali bakitwala era kyali kitwalibwa nti banjawulo kituufu bano abantu okutuuka okufulumya bwe enzikiriza tesoose ku mulembe guno naye abantu aboonoonyi bwe babeera ku mulembe gwa Yesu ogwa Posiyano Piraato baamusalira n'ogw'okufa naye nga tekigambibwa nti oli yalina mwana wa Katonda kitegeeza ng'ebiseera ebyo Posiyano Piraato yali ye mulamuzi akola amagye ye yali windidolo ye yali nzeyire w'ebiseera ebyo n'agamba nti atibwe gwe Bobi Wine toli w'abantu kimukolako era tolina ky'otugamba Nabi Muhammad baamugoba n'e Mekka
nadde madini okugenda madini nga waliwo abamuwakanya kituufu nti abonoonyi we babeerawo otyo buli mulembe bakola ki babeerawo babaako Yesu we yazaalibwa batta abaana bonna abaali mu myaka 5 okukka wansi naye era amaanyi ga Katonda Yesu ne gamuwonya so teyaliko n'abasirikale bamukume bamundu ate yaliko wadde teyaliko wadde ab'obusaale bali balina amagye bino nga twebiri mu mpisa eno ey'okuyitamu mu madiini mukkirize n'abantu abo bonna abali olyomi nze nawulirako omwami omu ng'agamba nti Bishop ani yali yeekera obwo Bagasumba yayogera wabwe yayogera saaliwo sijjabbiwako bujulizi naye tusinziza naye okitegeera kufuna nti nobwoliba otya naye ng'oli musumba kika ki naye nga obusumba bw'olimu bwebwo Katonda jattuuka akwanike era ojasanga bakoze nga baki oyina okuyimirira ku bantu era noga nti oli musumba ekituufu oli musumba oli mubulizi wa njiri ekituufu oli mubulizi wa njiri kino naye naffe kyolina okumanya nti Bobi Wine musajja mugezi nnyo atya kati kamala okubuulira Bobi Wine olunaku lwe bategese okusabirako mwami Besigye ate lwe lunaku lwe babadde bayita abantu baffe bano bagende okunyonyola lwaki kiri kityo era lwe lunaku olwabadde kakati olwokuba nti Bobi Wine yaddamu amidde ekitimba mu kubeera mu summit ezo ne mu kukola ki munnange era nga tugenda nakunnyonnyola tebalabiseeko tebakoze eki ne bategeka okusaba okusaba okwo kwabaddewo mu lunaku olwo lwennyini Bobi Wine lwagenda okwogera eri naye okusaba kwaliwo lwakumeka leero lwa kumandi zaali meka zaali ennaku z'omwezi Bobi Wine yali ayogera ddi mu lukuŋŋaana zaali ennaku z'omwezi 23 Bobi Wine yali ayogera ddi yayogedde ku olwo ku mandi omulundi ogwokubiri okitegedde bulungi bwe bategeka okusaba kati njagala nkulaga akakodyo kaffe era kakase nti Bobi Wine musajja mugezi nnyo tematema ng'abantu bayinza ofokasinga kusaba okusinga ku sanctioni z'abano ezigenda okubeera eri mu summit nga byabadde bitambula okuwuliriza emisango gy'abano kati kye yakoze n'agamba nti kati okusaba kemukutaddewo buli omu katumutayirize mu kakodyo ke atya n'akubira Lubongoya n'amugamba noonya ba victims bonna abuzaako abaana baabwe abaasibibwa abantu baabwe bonna bakubire bagende Lubaga beetabe mu kusaba kati bagenze okulanga Lubongoya mobilizinze bonna era nga bagenda tuukawo boogere nze bba wange yabula ffe tuli baana Kawuma waffe yabula nze gundi yabula nze omwana wange bamutta nze baleeta mulambo nze bakola ki mwami Museveni kawe yamaze okukitegeera n'akuba mangu n'agaate kati kiba kitulabisa nnyo mu bijeeyo n'agakalada kwaga twatayinza wakane mu kibira tekabadiko bijjayo kyegamba nti ffe tukolera mu mateeka nkufuna okitegeera tayimu neetuuka nga n'okusaba balina okuyimiriza bakujeeyo ageza n'asaba ajja kundaba anti gye emiggo gyo so oli kyabadde kikola ki bo badde baagala kigendera kakati awo nawo twabatayirizaawo Wine yafunise mu kintu kyammwe kyennyini kye mutegeka yo oli akolera mu mateeka gammwe munda nkufuna era nafuna kyayagala okakana nkusaba kuganya nekyannaku okuba nga basobola okutegeka okusaba kw'omuntu alinga Besigye ne basaba ne bwana mukulu nakkiriza bulungi nnyo yakkiriza nga waliwo ode yina okujja nti okusaba wano e Uganda nze ayina osooka okukkiriza tuli mu kwegairira kati mwami Museveni nalina ebintu byayogera ne mulowooza bya kisiru bitya naye abyogera bitegeeza ng'ekiriwa yagamba nze edda nali ntya nnyo bafaaza yabyogerako era nze bano bamwana mukulu simanyi bakyabawule bakingamba wanye ekiti basabe ba bishop bakalidinaali naga naye nze kati ewange nyina ne bishop naga nyina muwala wange bishop mulamba kitegeeza bali bakola ne muwala wange abikola anatera nafuna papa amangu ago yagamba nze nyina omuwala wange bishop yabyogera era we yamala okufuna muwala we bishop n'amanya bino si bya makulu
kyobola abayisa atyo ontegedde bulungi ne okwegayirira Katonda tufune lukusa ekyo kyekyewuunyisa kuba lyabadde sinzizo nino bagamba okusinzira Winnie Byanyima kyeyayogedde Winnie Byanyima yagambye mbu pulezidenti yeyagaanye tutayinaako bujulizi tuli ku statement Winnie Byanyima yagambye nenkwira bwana mukulu essimu nanga pulezidenti amuganye nenkwira pulezidenti yennyini essimu ne mubuuza lwaki okusaba kwa bba wange mukuganye kati ensonga yeeyo tumalirize netteeka eppya erya Zindoza alitabye etteeka lyaki okuzimba ennyumba anti ogenda gizimba omala ofuna olukusa etteeka nalirabye naye engeri gye ndi mukugu njagala nnyo okujja okumenyamenyera abantu etteeka lineetegereza obulungi nga nkigaziyiza nalabye etteeka naye nze fines oba penalties ze zasinze okummenya omutima tibagenda baliira ennyumba eyo obuwanvu bwayo bwe bayakalina n'obugazi ettaka lyetuddeko babale ne valu ya ssente zigenzeemu ssente ezo bazawuzeeko koota nga efayini gy'olina okuwa kati awo tebazze kubba abantu bintu byabwe nzimye ennyumba ya Kawumbi kati bagibale bagaye kati leeta fayini ya 250 etteeka eryo nambemu mbadde nsaba wiiki ejja nkuleete olitamye era njagala ddireeta nga ndigaziyiza kubanga amateeka gano agakwata ku byokuzimba gayisaana abantu bayogera kulimu njagala omanye nti n'ennyumba ogiyingira abaakuwa ebipimo basooka ne bajja ne bagamba nti esaanidde okuyingirwa kati yiyo oba kyekyo togiyingira onjagala okimanye nti luli wabaddewo akafayini akatinitini senga bakusanga ennyumba teyina pulaani kati byakyuse waliwo okugijjawo waliwo okusasuza obwana bw'essente ate woba ogizimbe gwe guba omusingo ogw'okusasula obwana n'obwo kitegeeza basobola okugamba katutwalemu wano kati ansa eri nti bazze tutwala amataka g'abantu era bino obiraba baba ne tageti etya era ojagiraba tageti wenakwata gweyina okukwata nga babivaawo wawo batagetinzaawo yiyi abasajja baleeta tageti ebiseera ebyo ku revenue mpaka batwala WBS y'omusajja yagenda bamala ogitwala ne babivaako etteeka eryo ndowooza nambemu njaddi temaatema saala kuba abantu tteeka lya kibogwe paliamenti obugundi bwatandise okuyita abeegwaniza entebe yawa sipiika n'omukulu yawanise awo gyagala era ani eyava eno mu nkumbi Nobert Mao namulabye ng'agamba nti bafuna agyagala yamuyise accidental speaker yagambye Olanya yagenda n'afa ne bafuna kuba tewali yeetegekera kufa Olanya bwe yafa ne bafuna speaker mu ngeri ya accident kati yamuyise kati balina accidental speaker agyagala entebe agyagala wotunula agisobola okusobola agisobola naye bulungi nnyo agisobolera ddala nkufuna ate ngenda kubuulira lwakuba entebe eyina ekizibu kimu kiriwa obukosa omuntu eyakalubamuko mu ntebe eyo okuva ku mulembe gwa Kadaaga okudda mu maaso bakoze bya kisiru okuva Kadaaga okudda emabega wakiriko Kadaaga okuva we yavaamu bano abaddidde mu bigere bonna tebikwata newankubadde ate mu limiti and age limit babikyusiza muli naye olaba enkyusa gye babikyusa nga tebyawewulanga nnyo paalamenti nga wate ku Amongo wano kyesuse Amongo ye sipiika kyasinze okwebula paalamenti agenda kujjukirwa atya tewali peyi ekoze bubi mu paalamenti nga Amongo natayeewa bakoze bubi nti bawuliddwako n'okuwulirako nga bageya nga bagenda yisa ekitiisaga hello make sure those Baganda don't get numbers speaker kirabiddwako speaker ng'afuse MC wa campaign kakati nupu enaleeta ekiteeso n'ekinaba kigasa ne kiyita ate ng'oli abadde akuba campaign kati ono speaker baaba otutunuulira mu byafaayo by'omukulu eyeegwaniza entebe byo biri bitya eyeegwaniza entebe mwefuzi mulungi mwefuzi atya Nobert Mao yoyo gwe bagamba nti oba alinga watermelon kungulu ya green munda
myufu abala nga nsujju kongulu ya green munda ya yellow akati bwata asobola okubeera kati mwami Mau nesi musubira kuvamu nnyo kyamakulu ne baba bagimuwadde mwami Museveni yawamba institutions zonna tosuubira kintu kyamakulu kuyita mu parliament never ekyo kirowooza tulina kukola ki bano tusindikayo bantu baffe bagende balyeko naki nga bwe tuteekateeka how abantu bakoowa batya era bakoowa bakola ki kyekibuuzo tumalize ne mukwano gwo ani gwe twayogerako luli mu ex wa Josted kulima kye yakoze Josted nesa akigamba agamba ati mu bigambo bye kye yakoze Josted Manze kenyini yake amene ngamba George tebagenda mufula kisekererwa. Let me support him to come back on top. Nakomawo on top. Nakayimba akamukomyawo on top. Kamyaka esatu emabega. Ngene kyamukomyawo on top is me doing a challenge in that song. Era kayimba akera challenge yali etambula nga nze yagikoleramu like 3 years ago. Osegede ne mugamba luno limba lwobo releasinga. Nzikira n'okumugamba luno limba lwobo releasinga nze yamugamba. Luno limba yakaluta n'agaana. Nate biyimba bye byempere byonna ne bigaana okukola. Paka mu depression wanga yita China kiddako. Oluyimba lwe nali mugambye mbuki luno lwoba okola n'agaana lukola. After 3 years olwadde by'amaziga nendukomyawo ne lumukolera ne mu supportinga ifale bemala yambu tuli ku speak eyo na content nganze bayiya nze mbiyiya nganze mukwata no mukwata by force no komba ne mugamba mama tata w'abaana no gwe omanyo munyankole yakuba omwana w'ekibooko ng'ani awo wabbali ntudde munyankole omuyima naye omwana we yali akaba yamugamba tinkigarukira ekiregeza nti siri kiddira naye kuba kwejjusa ebiseera ebisinga obungi nakugamba wano twali wano yoga Pulima akyayagala George era ekyamutankudde kuteekako hindu mpeta simanyi buhane muntu biki ekyamutankudde nikana nti yalumye era nenkugamba osobola okubeera side dish naye nga ate wali mufumbo naye ate newekyanga n'ovaawo noyagala obeere side dish mu maka gennyini ge wavaamu ate omusajja gwe wavaako okirageera ye Pulima kyaliko basinkananga ne George okuteesa n'okuddamu mu wakayimba n'okuteesa bategeka show nga baliwa basobola okubeera mu hoteri basobola okubeera mu restaurant ndowooza kitegedde wotokuba toki nambeemu tukigaziyemu ekintu kye taata w'omwana maama w'omwana woto wolina okuyisa nga mwawukanye ne mweyogerera ebisongovu si wolina okuyisa wano beerinamu abaana naye kambuuze amagezi omuntu agafuna yawukanye n'omuntu golina okuba nga bw'abadde naye ng'alina mangi kati lwaki ogaa nti kati yalikoze ebyamagezi oli adde akola byamagezi nnyo twalibeera wano nga ne luli eyafa neyasika kale luli nga bakyali bonna ng'akola bifaanana bitya era weebiti kakati weewunki kye weewuunyaawo abaana era nze mbadde neewuunya mu mutima nga ŋŋamba yatereera era ekivula mbadde sikyogerako kuba mbadde muwa credit kugeye yamukoledde live naye bw'ajja mu kino nseewuunya nze abanaye nyina alaja amaaso gansiiwa kasita oyitamu empewo seewuunya nze bw'abanga yazze mu kino tekinsurprisinga nze tekinsurprisinga sikipya kye yakoze kabadi kitegeeza kyekyo wabadde ono alina enjawulo n'omusumba omupya Might Family Sami naye bannaaye baba yakoze kyaki ne basabirayo n'amala afuna endiga nkakasa nti ate endiga zaawutta boy
Nafuna endiga. Kati yakusa musajja wa Nafuna endiga nze nkakasa nti endiga temuli mwetegeera neemu. Lwaki weewuunya? Lwaki oba weewuunya? Sami? Essebo. Kati musumba. Okwefuula kwa Sami kujja sokka ne kuwa bujengo. Yeefuula nnyo. Twandize n'akalowoozo akasembeyo nambi. Talina kigambo kyanywererako. Ebyaddala? Akalowoozo akasembayo. Nnaye. Simanyi leero kogenda kutuwa. Akati nze siina nnyo olwaleero sigenda bawa akalowoozo ka bulijjo. Naye kana akalowoozo ngenda kawa ba TikTok, ba YouTube n'abalala. Ba influencer, baani, nga gomanyi kitimba kye kikubeezaawo. Okay. Amazima mukakase nti kimuwa abantu kye bajja obbaddiza. Nkufuna. Oba ontegedde kye gamba? Bulungi nnyo. Kimuwa abantu. Gwe bw'okola kyowa abantu kye bajja okuddiza. Bw'oba onyonyola ensonga mu ngeri etegeerekeka ne ku sayidi balinywera bwe batyo. Bw'oba kubanga lwaki nkugamba? Omuntu ayagala awemula ono, avuma ono, awemula oli, ye wafuna ekizibu musaasire. Bagambe bambi. Kitegeeza naawe ojamaliriza naye bakuwemudde, bakuvumye, bakutyobodde. Era be wagamba muyinza okuba baali be wawemula. Bo bayinza okuba baali tebasobola kuwemula naye nga bakulinda ofune ekizibu baseke. Ontegedde. Kati kyowa abantu gwe kyoyimirirako kyobawa. Ekikufulumya bw'oba obawa kirungi bajja kuddiza kirungi. Kituufu. Bw'oba wa kibi bajja kuddiza kibi. Nkufuna. Awo kubanze nasanga omusajja nga akola akabaala ke nga yateekako ekigambo nti kyonjagaliza kye nkwagaliza. Erinnya lye yatuuma ebbaala. Era bagamba nga tugende ku kyonjagaliza. Nange kye ndikwagaliza. Kitegeeza gwe kyowa abantu. Kakasa mbu gwe bakikuddiza. Owulira otya? Kati wowe kikuyisa bubi. Weerungiye oba weekirungi. Okola content fine. Okola bulungi fine. Naye abantu bawe ekintu ekisaanidde okubawa. Amiina. Tubadde ne jingi ku kamera tusinkana omulundi omulala inshallah. Mwere bulungi. Mwera.